Mukanda wange Sewanda Gigwendi naye akati ku nsonga okusooka njagala kunenya Betty Namboze bakireke. Yes. Okwanukula full figure. Full figure tali mu categories abantu betusaana kwanukula. Ate lwaki? Ngate bwaleesi ne Namboze n'aleeta. Kati tali mu categories z'abantu betusaana kwanukula. Era bw'obiwulira ebyo nga bakugambye nti full figure yagenze wa mwami Museveni ne yeeyimirira abantu abasibe ne babamuwa. Nze amanyi ku mateeka nga n'omutwe gwange temuliimu buugi nga ninamu obwongo nga n'ensi eno ngiruddemu ako kagologoosi waliwo yabadde akazinisa emabega. Era kwe kugamba nti gwe weeyimirize wali weefuule. Yasooka kuleeta simu abaana ne bakubasaanya era ng'abasibe babazike simu bakubira full figure bamunnyonnyole ensonga zaabwe. Obusibe abasibe abo nga babadde so special nti n'omukulu w'ekkomera yabawa ku ssimu. babazika amasimu abasibe yabawa ku ssimu. Bakusibangako tosobola gamba musirikale nti mpa ku ssimu nkubira abewaffe tokikolangako. Neyange yennyini gye nayina nga bantwala eno baginzijako ne bagizikiza. Gwe wali wamputtu abasirikale babawa amasimu. Neyange baginzijako ne bagizikiza. Naye njagala tukkirize nti baali mu kkomera ne bakubira full figure. Ne bamusaba obuyambi. Full figure advisor. Yes. Wa president kuki? Ku nsonga z'e Kampala. Ku nsonga z'e Kampala. Okusibwa kw'abaana kugwira wa mu nsonga z'e Kampala. Anti ba mu Kampala. Ensonga zonna zizingiramu. Lwaki tebakubira Minse Kabanda minisita? Kubanga bw'oba onoonya abasembera okumpi ne pulezidenti ate minisita wa Kampala ajja ti Minse Kabanda ali wagguluko. Tebatera kukwata masimu. Lwaki tebakubira kabuye? Lwaki tebakubira kabuye ky'ofa togabye? Abo bonna tebatuukira pulezidenti mangu nga full figure. Full figure yakuba mu dakiika 2 n'atuuka Museveni. N'ayogera ne Museveni. Ekyokubiri full figure mukwano gwa Balamu ye wabavubuka ate Balamu ye yayingira mu nsonga eyo. Kwezi nja kukyaawa. Ate onkyayira kinze amazima genkuwage ganakunkyaya. Okulowooza nti nze nange siri mu magezi. Ogalinda naye nze n'olowooza nti guno omutwe nina mukebe oba nina endebe gye neetisse ku mutwe gy'otambula nayo. Guno omutwe gulimu amagezi. Bano abayeekera enkola yaabwe yeekiyeekera ffenna tugimanyi. Abaana abo babakwata ne babulwa emisango gye babaggulako. Kati bakkiriza ki nga tebakkiriza emisango egy'okulya mu nsolo? Baali babaggulako misango ki? Egyabo emikutu gyaffe gino Kwezi Media Group wamu ne Megatron balamusizza nnyo olunaku olwaleero nembebaza emirimu emirungi emutuusaako engalo. Nkomyewo ne muganda wange Mukasa Sentamu Sewanda G. Kawandula bigambo Kawandula bigambo nzize naye twogere ku nsonga ezimukwezi ezikwata ku ggwanga n'okusingira ddala abavubuka bannuupu abaateereddwa ne bava mu nkomyo gye babadde bakuumirwa. Mukulu Sewanda jazze okunnyonnyola ebyabaddewo wakati babatadde. Omubaka Namboze ng'ayisa eggaali mu full figure. Byonna weebiri si Mukulu Sewanda gisooka obuze ku batulaba. Banyabo ne bassebo abatulaba ku Kwezi Media ne Megatron mbalamusizza. Bakwezi Media mbalaba mujja ne mwogera ebigambo bingi naye nze wano nzijja na mutwe gwange. Bw'olaba akwanukudde ng'agamba nti empendo the extractor oyo abanze so bwe nkuddamu omanya ni nze nkuzzeemu ate bye muwandiika mbigoberera. Naye aba Megatron mikwano gyange mwe muli big up nnyo. Kati ekyo kinnyamba okumanya nti Kwezi Media eriko abalabe b'eggwanga bangi era oteekwa ogisengejja. Naawe leka aba Kwezi Media be bamu ku bantu ab'obuvunaanyizibwa be tulina mu ggwanga. Ba corporate omanye emikutu gino twagiteekawo ba corporate n'abantu bafa ba bulijjo.
ekyogamba mbu aba Megatron bantu babulijjo bantu baffe babulijjo ate ffe ababulijjo betusinga okwetaaga mwabamwe bakoparate babeere lwaki Capital Radio yateekawo Capital Radio ne BTFM kati mwe mulina bano bamulya bisiike wamma kati ntegedde lwaki bayomba nnyo mbalabanga nze abajja omugaati mukamwa bassebo twetaaga naffe okulya ogwo omugaati gwe mulina Kyagulanyi yagamba Museveni nti entebe mweyekyangira yange yagala ogiveemu nze abaana b'oku Megatron bampisaamu eggaali ate mbalaba bakuyisaamu eggaali baŋŋambye erina ba NRM mpe ku ssente kakati nze omusajja sijja kwogera kibiina kyendimu lwaki oyagala kukyogera ankyali mu amawulire kati ebyobufuzi tebinatandika bwe naatandika ebyobufuzi ojja kundaba nekkala nga nzambadde naye kati ndi waki ndi w'amawulire so mumpiseemu eggaali ze sirina buzibu naye kirungi nti information mugifuna ate netambula bulungi. Njagala kwebaza waliwo abajja ku Kwezi Media luli ne batulaba nga twogera ku ttaka era bankubidde ku ssimu bambi nenjogera ensonga zaabwe ez'ettaka era bwe naaba nzimaliriza nja kudda nkuwulire kuba nze kyenjogera ennyo ekikulu ow'ekibanja simwagala omuntu si gwe saagala naye omuntu okuyimirira awantu n'agamba nti nina kibanja alwana afuna ekyapa yeetaaga kuwa ttaka kyova olaba nze n'abasajja bange ba Everett Real Estate mbalanga nnyo bakwano bange abo batunda ettaka abo bagamba bo tebatunda kibanja bw'oba toyagala kyapa togenda mu ofisi yaabwe bo bajja kukuguza kyapa naye ekibanja kyeki ekibanja bwe bakubanja mukulu yagamba nti bakubanja n'obula obutundu era nze kati sikyagula ttaka lya kibanja etteeka lyennyini ennyingo ya 36 egamba Kwezi nannyini ttaka basobola okutuula ne Sewanda gy'ow'ekibanja ne bateesa ne bagaba n'ettaka era ebukuya woola bwe nazimba essomero nasooka kugula kibanja nemperereza nannyini ttaka nanguza ekyapa n'oterera nakyo ate beerabira nakyo njagala okibagamba abab'ettaka babeereyo ku bibanja ku Musamma Mayanja yatugamba ow'ekittaka ayinako 25% ffe tuyina 75%. Kati kankubulira olwaleero bikyaliwo ku mulembe guno naye emirembe gikiwuka anti kakati wuliriza emulembe guno weebiri kubanga bonaagenda mu kkooti ew'omulamuzi omulamuzi ayinza okugaana okukola ekyo naye kankubuleko w'ekibanja bw'obanga etteeka eryasaawo obusuulu lyagamba nti ensonga enaakugobya ku ttaka ly'omuntu butawaaki ng'omaze emyaka emeka ebiri tobuwa gwe buuzaayo ku batu bano ku Megatron kubanga etteeka eriwa busuulu lyagamba 97 98 okuva 98 okutuuka olwaleero emyaka ebiri jaggwako mu 10 mmeka naye yakangaza nti nze nja kuwa busuulu ali mu 224 okuva 98 tuka 224 gibe emyaka 26 tawanga busuulu naye etteeka lyamugamba mu myaka emeka ebiri etteeka likugamba nze Sewanda gy'ow'ekibanja ku ttaka lya Kwezi bwe mba naakiwa mutabani wange akisikire mala kujja wa Kwezi ne mugamba nti nno kibanja kiri sebo njagala kukyejjako Kwezi nakkiriza omukisa ogusooka nguwaye nga sina kiwa mutabani wange Kwezi nakkiriza n'ateekako n'omukono bwe mba nkitunda nkiguza Moses nsooka wa Kwezi ekibanja kyange nkitunda Kwezi nagamba nti sikigula naye nkukkiriza kiguze Moses bwe kiri kati abasinga obungi abalina ebibanja yakigula ku Sewanda gye yakigula ku Kwezi yakigula ku Moses naye ng'abo bonna endagaano 3 tekuliiko omukono gwa nannyini ttaka yadde gutya kituufu kati awookubiri tteeka lirigamba omusango guno ogwa Nampewo ye mukyala wa Honorable Muwanga Kivumbi Dr. Nampewo musomesa waffe Makerere yawaabye omusango mu kkooti ng'ayagala obwo buwaayiro obugamba omanyi bagamba ow'ekibanja bw'otunda ettaka lyo ekibanja kyo n'okiguza omulala nga tofunye lukusa nannyini ttaka ekisooka obuguzi buba bufu gw'oguziza abaaguza empewo ekyokubiri obwa nannyini bwo ku kibanja oba obwejjeeko ne kigira nannyini ttaka automatic anti kali bwe kati nannyini ttaka bw'onoomutuukiriranga naaba nga tagula ate n'akulemesa onoogenda kugombola n'ofuna olukusa ebyo byonna bitegereka naye kati bano ababirina ebyo tebabirina nze bwe nali ntunda ekibanja kyange Bukuya nina ekibanja kye nasooka okugula bwe nafuna abaguzi bange
bagende wananyini ttaka ne muga nti sebo omutaka nti emikutu gyaffe gino Kwezi Media Group wamu ne Megatron balamusizza nnyo olunaku olwaleero nembebaza emirimu emirungi emutuusaako engalo. Nkomyewo ne muganda wange Mukasa Sentamu Sewandagi kawandula bigambo kawandula bigambo nzize naye twogere ku nsonga ezimu kwezi zikwata ku ggwanga n'okusingira ddala abavubuka ba Nuupu abaateereddwa ne bava mu nkomyo gye babadde bakuumirwa. Mukulu Sewandagi azze okunnyonnyola ebyabaddewo wakati babatadde omubaka Nambooze ng'ayisa eggaali mu fulufiga byonna weebiri sibo Mukulu Sewandagi sooka obuze ku batulaba banyabo ne basebo abatulaba ku Kwezi Media ne Megatron mbalamusizza ba Kwezi Media mbalaba mujja ne mwogera ebigambo bingi naye nze wano nzijja na mutwe gwange bw'olaba akwanukudde ng'agamba nti empendo the extractor oyo abanze so bwe nkuddamu omanya ni nze nkuzzeemu ate bye muwandiika mbigoberera naye aba Megatron mikwano gyange mwe muli big up nnyo kati ekyo kinnyamba okumanya nti Kwezi Media eriko abalabe b'eggwanga bangi era oteekwa ogisengejja naawe leka aba Kwezi Media be bamu ku bantu ab'obuvunaanyizibwa be tulina mu ggwanga waliwe ba corporate omanye emikutu gino twagiteekawo ba corporate n'abantu baffe aba bulijjo ekyogamba mbu aba Megatron bantu ba bulijjo bantu baffe ba bulijjo ate ffe aba bulijjo betusinga okwetaaga mwabamwe ba corporate babeere lwaki Capital Radio yateekawo Capital Radio ne BTFM kati mwe mulina bano bamulya bisiike wamma kati ntegedde lwaki bayomba nnyo mbalabanga nze abajja omugaati mu kamwa bassebo twetaaga naffe okulya ogwo omugaati gwe mulina Kyagulanyi yagamba Museveni nti entebe mweyeekyangira yange njagala ogiveemu nze abaana b'oku Megatron bampisaamu eggaali ate mbalaba bakuyisaamu eggaali baŋŋambye erina ba NRM mumpe ku ssente kakati nze omusajja sijja kwogera kibiina kyendimu lwaki oyagala kukyogera nkyali mu amawulire kati ebyobufuzi tebinatandika bwe naatandika ebyobufuzi ojja kundaba nekkala nga nzambadde naye kati ndi waki ndi w'amawulire so mumpiseemu eggaali nze siina buzibu naye kirungi nti information mugifuna ate netambula bulungi. Njagala kwebaza waliwo abajja ku Kwezi Media luli ne batulaba nga twogera ku ttaka era bankubidde ku ssimu bambi nenjogera ensonga zaabwe ez'ettaka era bwe naaba nzimaliriza nja kudda nkuwulire kuba nze kyenjogera ennyo ekikulu ow'ekibanja simwagala omuntu si gwe saagala naye omuntu okuyimirira awantu n'agamba nti nina kibanja alwana afuna ekyapa yeetaaga kuwa ttaka kyova olaba nze n'abasajja bange ba Everett Real Estate mbalanga nnyo bakwano bange abo batunda ettaka abo bagamba bo tebatunda kibanja bw'oba toyagala kyapa togenda mu ofiisi yaabwe bo bajja kukuguza kyapa naye ekibanja kyeki ekibanja bwe bakubanja mukulu yagamba nti bakubanja n'obula obutundu era nze kati sikyagula ttaka lya kibanja etteeka lyennyini ennyingo ya 36 egamba Kwezi nannyini ttaka basobola okutuula ne Sewandagi ow'ekibanja ne bateesa ne bagabana ettaka era ebukuya woola bwe nazimba essomero nasooka kugula kibanja nemperereza nannyini ttaka nanguza ekyapa noterera nakyo ate beerabira nakyo njagala okibagamba abab'ettaka babeereyo ku bibanja Samayanja yatugamba ow'ekittaka ayinako 25% ffe tuyina 75%. Kati kankubulira olwaleero bikyaliwo ku mulembe guno naye emirembe gikiwuka anti kakati wuliriza emulembe guno weebiri kubanga bw'onaagenda mu kkooti ew'omulamuzi omulamuzi ayinza okugaana okukola ekyo naye kankubuleko ow'ekibanja bw'obanga etteeka eryasaawo obusuulu lyagamba nti ensonga enaakugobya ku ttaka ly'omuntu butawaaki busuulu ng'omaze emyaka emeka ebiri tobuwa gwe buuzaayo ku batu bano ku Megatron kubanga etteeka eriwa busuulu lyagamba 97 98 okuva 98 okutuuka olwaleero emyaka ebiri jaggwako mu 10 mmeka naye oyo akangaza nti nze nja kuwa busuulu ali mu 224 okuva 98 tuka 224 gibe emyaka 26 tawanga busuulu naye ng'etteeka lyamugamba mu myaka emeka ebiri etteeka likugamba nze Sewandagi ow'ekibanja ku ttaka lya Kwezi bwe mba naakiwa mutabani wange akisikire
mala kujja wa Kwezi ne mugamba nti nno kibanja kiri sebo njagala kukyejjako. Kwezi nakkiriza. Omukisa ogusooka nguwaye nga sina kiwa mutabani wange. Kwezi nakkiriza n'ateekako n'omukono. Bwe mba nkitunda nkiguza Moses nsooka wa Kwezi ekibanja kyange nkitunda. Kwezi naga nti sikigula naye nkukkiriza kiguze Moses. Bwe kiri kati abasinga obungi abalina ebibanja yakigula ku Sewanda gye yakigula ku Kwezi yakigula ku Moses naye ng'abo bonna endagaano 3 tekuliiko mukono gwa nannyini ttaka yadde gutya. Kituufu. Kati awookubiri tteeka lirigamba omusango guno ogwa Nampewo. Nampewo ye mukyala wa Honorable Muwanga Kivumbi. Dr. Nampewo musomesa waffe Makerere yawaabye omusango mu kkooti ng'ayagala obwo buwaayiro obugamba omanyi bagamba ow'ekibanja bw'otunda ettaka lyo ekibanja kyo n'okiguza omulala nga tofunye lukusa nannyini ttaka ekisooka obuguzi buba bufu gw'oguziza abaaguza empewo. Ekyokubiri obwa nannyini bwo ku kibanja oba obwejjeeko ne kigira nannyini ttaka automatic. Anti kali bwe kati nannyini ttaka bw'onoomutuukiriranga n'aba nga tagula ate n'akulemesa onoogendanga kugombola n'ofuna olukusa. Ebyo byonna bitegereka naye kati bano ababirina ebyo tebabirina. Nze bwe nali ntunda ekibanja kyange e Bukuya nina ekibanja kye nasooka okugula bwe nafuna abaguzi bange nagende wa nannyini ttaka ne mugamba nti ssebo omutaka nti nkuleetedde abantu okuba kwanjulira benjagala okuguza ekibanja kyange. Naga nti baliwa kanzu yange bazze nayo konzi kyekindeese bakuwe kanzu yo nga wendi ne bamuwe kanzu ne baguza ekifo kyange. Abo kati bekibanja bakitwala mu butuufu. Kati bana basinga bakaayana tebalinaako omukono gwa nannyini ttaka tebagenda kugombolola. Ekyokulala ow'ekibanja gw'osanga akaayana ennyo wano wali jjajjange wano twaziikawo tulinawo n'ebijja. Etteeka erifuga ettaka toziika ku ttaka litali liryo okuggyako nga nannyini ttaka akukkiriza. Kale kasita ebyo byonna babitegedde. So twetaaga obukyayi buno bwe tusiga n'ab'ebibanja bwe twagala buveewo. Nze omulimu gwange okutabaganya twagibawa ne luli 070 243 88 52 0702 438 852. Mulimu gwaffe gwa kutabaganya. Muganda wange Sewanda gigwendi naye akati ku nsonga okusooka njagala kunenya Betty Nambooze bakireke. Yes. Okwanukula full figure. Full figure tali mu katagoleza abantu betusaana kwanukula. Ate lwaki? Ng'ate bw'aleese ne Nambooze n'aleeta. Kati tali mu kategorizi z'abantu betusaana kwanukula. Era bw'obiwulira ebyo nga bakugambye nti full figure yagenze ewa mwami Museveni ne yeeyimirira abantu abasibe ne babamuwa. Nze amanyi ku mateeka nga n'omutwe gwange temuliimu buugi nga ninamu obwongo nga n'ensi eno ngiruddemu ako kagologoosi waliwo yabadde akazinisa emabega. Era kwe kugamba nti gwe weeyimirize wali weefuule. Yasooka kuleeta ssimu abaana ne bakubasaanya era ng'abasibe bakubira full figure bamunnyonnyole ensonga zaabwe. Obusibe abasibe abo nga babadde so special nti n'omukulu w'ekkomera yabawa ku ssimu. Babaazika amasimu abasibe yabawa ku ssimu. Bakusibangako tosobola gamba musirikale nti mpa ku ssimu nkubira abewaffe tokikolangako. Neyange yennyini gye nayina nga bantwala eno baginzijako ne bagizikiza. Gwe wali wa mputtu abasirikale babawa amasimu. Neyange baginzijako ne bagizikiza. Naye njagala tukkirize nti baali mu kkomera ne bakubira full figure. Ne bamusaba obuyambi. Full figure advisor. Yes. Wa president kuki? Ku nsonga z'e Kampala. Ku nsonga z'e Kampala. Okusibwa kw'abaana kugwira wa mu nsonga z'e Kampala. Anti ba mu Kampala.
ensonga zonna zizingiramu. Lwaki tebakubira Minse Kabanda minisita kubanga bw'oboonoonya abasembera okumpi ne pulezidenti ate minisita wa Kampala ajati Minse Kabanda ali wagguluko. Tebatera kukwata masimu. Lwaki tebakubira Kabuye? Olufiga akwata essimu. Lwaki tebakubira Kabuye Kyoffatogabye? Abo bonna tebatuukira pulezidenti mangu nga Fulufiga. Fulufiga yakuba mu dakiika 2 n'atuuka Museveni. N'ayogera ne Museveni. Ekyokubiri, Fulufiga mukwano gwa Balamu. Balamu ye w'abavubuka ate Balamu ye yayingira mu nsonga eyo. Kwezi nja kukyawa. Ate onkyayira ki? Nze amazima genkuwage ganaakunkyayira. Okulowooza nti nze nange siri mu magezi. Ogalinda naye nze n'olowooza nti guno omutwe nina mukebe oba nina endebe gye neetisse ku mutwe gy'otambula nayo. Guno omutwe gulimu amagezi. Bano abayeekera enkola yaabwe yeekiyeekera ffenna tugimanyi. Abaana abo babakwata ne babulwa emisango gye babaggulako. Kati bakkiriza ki nga tebakkiriza emisango egy'okulya mu nsolo? Baali babaggulako misango ki? Gyakulya mu nsolo. Kakati kankubuuze, omuntu bw'alya mu nsolo kwe bamuta buti oba bamusalira ne ekibonerezo kye? Mu Uganda Amnesty Act kasita okkiriza ekibonerezo kiba eri gavumenti okukusonyiwa oba obutakusonyiwa. Kati ani yabasonyiye? Pulezidenti yabasonyiye. Ekisonyiwo yakisayiniza okirabyeko nga kiri mu gazeti. Ate bandi batadde nga tebakisonyiwa. Andi Museveni bwakusonyiwa omanyi tuite kubimanya. Pulezidenti bwakusonyiwa. Presidential pardon. Bawandiika ekiteeso ne bakidraftinga ne bakipublishinga mu gazeti. Kyafulumye mu gazeti. Osanga babifulumiza. Leka kugamba nti osanga oli w'amawulire. Sewanyana ne Segirinya bwe babata bamala kuwandika mu gazeti. Akabadi kaabwe ke baazanya okeerabidde obolooza tetukyakajjukira. Kakati bano baba bazanye kabadi owaganirawa. Kati kyembadde nkugamba nti kali kabadde kagologoosi nga bano bazanya akabadi kaabwe. Era obubadi bwonna bwe balina baagala kutunuulira Kyagulanyi. Naye ffe ebimu tubisekerera. Nakusomera wano olunyiriri lwa Bayibuli ne nkugamba nti Dawudi ng'ali mu biro bye tewaabengawo maanyi ganaamuyinza okumukomako. Era Dawudi bwe yali mu biro bye waaliwo abantu bangi abeetoolola Sawulo ne bawaayiriza Dawudi. Sawulo n'akwata ekitala na buli kimu n'anoonya Dawudi. Dawudi nga yeekwese mu kisaka Katonda n'asuula ekidumusi mu Sawulo. Sawulo n'ava ku mbalaasi ze n'ayingira mu kisaka yeeteewuluze nga Dawudi we yeekwese. Dawudi n'akwata ekitala kye, Katonda yamugamba nti omukoolako ekibi kyonna. N'akwata ekitala kye Dawudi n'asala ku kijoowo kya Sawulo ekitundu. Sawulo n'agenda. Sawulo nga tategedde. Sawulo ng'atuuse. Dawudi n'amugamba nti mukama wange obadde onjigganyiza ki? Baakugambye ojja onzite naye mukama wange nti nze nkulya obubi naye ekidumusi bwe kikukutte woza okweteewuluza bwe mbadde. Singa mbadde mubi gy'oli Katonda abadde akumpadde mukono gwange era mbadde wakusaanyaawo naye kyenkoze nsaza obujulizi ku munagiro gwo ku kyambalo kyo era bwe buno. Sawulo lwakebera ng'ekyambalo baakisazeeko. Dawudi ng'akyali muto ajja mu maaso ga Sawulo. Sawulo yabanga n'omwoyo ogwamulinnyanga nga Dawudi yakuba ennanga emukakkanya. Sawulo n'agamba nti kano leero ngenda kukatta. Sawulo n'ategeka effumu lye wano. Dawudi bwe yakuba eŋŋoma, bwe yakuba ennanga, omwoyo wa Katonda n'amugamba nti bw'okuba mwawo kutamako katono bw'oti. Agenda okudda bw'ati ng'effumu lifumisa ekisenge. N'amugamba nti mukama wange obadde ayagala kunzitira ki? Kati bino byonna bye bakola emitegotego gino gyonna gye batega teri omutego ojja kukwasa Kyagulanyi ali mu biro bye. Kyagulanyi ali mu biro bye. Buno bona obubadde bafulufiga bajja kubuzanya ekituluma. Bafulufiga tebaali badde mu bifo bye balimu senga si Kyagulanyi. Ani yali amanyi fulufiga? Yayimbanga bino byozunga namulabe simanyi ayomba nono omwana ow'embwa. Waliwo omuvubuka ali ku TikTok okwo alina embwa zaayita nakavuga fulufiga jangu eno mukubira oluyimba lwe ono ayita embwa nti gwe gundi jangu embwa neyitawo n'agikuba embooko. Fulufiga n'ayomba nnyo n'ayomba n'omwana oyo ow'embwa. Kati oyo fulufiga yasoma koma kyakumeka nzimanyi n'obuyigirize bwe bwali tebumufuula presidential advisor. Ekimufuula presidential advisor kubeera ku blogo team eya Kyagulanyi. Mwami Museveni ng'ayagala kunafuya Kyagulanyi n'awa fulufiga omulimu. Naye ekibi feri waffe buddu gye tugamba nti akaba tekeerabira baakoola naye bano buno obubwa bwerabira gye baaboola. Era omuvubuka oyo simanyira ndani biki mwagala nnyo abakolamu obubwa n'abuyimba. Kati abaana abo batunuulira bye bakola si bye bituufu. Naye
Madam Teacher bw'aba yabadde ayogedde ebigambo bye nga bw'obiwulidde omanyi mwe mukuyita kuyisaamu ggaali nti yayisiza mu fulufiga eggaali okusooka nze munenya okwanukula fulufiga naddala nga fulufiga ali mu bubadi bino baze babizanya ate abaana bo be batadde waliyo abalala tulina abalala be twetaaga mwami Kwezi abaana baffe bangi okusinga ku abo be batadde bano obubadi bwabwe babaddeyo nga bazanya obuntu bwabwe ojjukira bayita wano omwana yali yajja paasi omwana oyo yanyiiza nnyo n'atugamba nti ate kyagulanyemu paasi ate yakola atya ate nti ate tebansasudde bangambye okumpa sente kati ffe gavumenti ezanya obubadi bwe butyo fulufiga ayinza okuzanya obubadi bwe ne tumwanukula tetusobola naawe netutulya mukyala Nambooze ng'ayogedde ebigambo nga byayogedde yabadde abajjukiza be bamusiba ne Katikkiro wa Buganda ne Medadi yabitujjukiza byonna ne babatwala eyo ne babasiba gwe Buganda wano nga yakuma omuliro omuliro kata gwake wano ku Buganda era tulabula abantu bano abazanyira mu bintu bino beerabidde nti gurawundi mwe tuli gurawundi ejjudde amafuta toteekwa kuzunga na muliro wali petulooli bino ebikolwa byabwe bajja bikola nga baagala okubafuna ku ssente abo bafulufiga naye ku lyata eribbira tekubaako muwanguzi mu nnyumba ey'essubi bw'okoleza omuliro nga mwoli nga nsibe naawe oteekwa okujja bano bafulufiga bajja kujjira mu nnyumba eno ey'essubi nga bakaalakaala n'ebibuliiti kyoyogera kituufu balekerawo okukaalakaala n'ebibuliiti engo yali tetta abagala bagamba nti wango yali tatta naye abamugamba abamulagira okukwata obulago be bamuwakako okutta Mwami Museveni wano atuuseewo atya n'atuuka n'okwebaza abakubya abantu ng'oli yajja n'okugamba yajjayo kabundu n'akasonga mu muntu ne bamugoba mu magye tumukunde Besigye n'awandiika kiwandiiko buwandiiko ne kimugobya mu magye olwoketaba mu byobufuzi kati Museveni we tuli muhoozi bwe yeetaba mu bino ne bamugjamu ne bamuwaana nti oyo omwana yalwanyisa nnyo enguzi era abadde agirwanyisa nnyo mu magye kyenvudde muteeka awo asobole okulwana n'atandika n'okuwaana abapoliisi nti mwamukubidde ddala bulungi nnyo enkuba yabadde malidaadi kati ebyo Mwami Kwezi kakati Nambooze kino ekyokugamba nti no babasiba kubanga babatwala Mayiga Sseggona ne Nambooze ekyogamba nti no Mayiga bamugjawe ne bamutwala mu kasenga akalala nga mu kiseera kino Mayiga yagoba Nambooze ku CBS kitegeeza ki ekyo kakali gwe sikudde fitina atenda sikudde fitina kubanga Nambooze byatayogera gaali mazima era byaliwo era bannaffe bwe bavayo baatugamba nti ffe ababiri kuba Nambooze mu butuufu bamutwalayo ku kirifusi eyo gye bamuwanikanga mbu ne babanga bamuta okugwayo kati agenda okudda Nambooze Katonda yazza bibye era Nambooze y'omu ku bantu basinga okwebaza Katonda okumulaba nga mulamu era ku bonna be baali basibye abasatu Nambooze yadda nga yasinga okuba obubi ennyo naye owekitiibwa ye Katikkiro wa Buganda yadda nga ye ali nnomo kati bannaffe ne batugamba nti oyo yalinga eri ng'asoma mawulire ekyo ne tukimanya ate bwe tuzze nga tulaba ebizezi biddako awaawaawo ne tukakasa nti omanyi mu nkola y'ekiyeekera abantu basobola okuba nga baagala Ssewandagi wano ne batusanga wano naye ng'ate Kwezi gwe wampaddeyo ne bakwata Moses ne Kwezi ne Ssewandagi era wano we tulabako mu birabeko ffenna abasatu Kwezi gwe basinga n'okkuba empi ez'akabi bwe tumala okugguka eri ne batutwala gye batututte ne batandika otwawula Ssewandagi ne banteeka we banyina okubeera ne Moses ne bamuteeka w'alina okubeera ne Kwezi naye ne bamutwala kazi ye bamutadde kuddayo Wakiso kati Ssewandagi olowooza nti Kwezi bamutadde mu kasenge akafaanako olimu ng'ali Wakiso anywa kasoda mwannyoko amukamulidde akatunda n'otucungwa ali kuli aswipinga aga nti bambi embwa eyo bambi ebigituuseeko naye sirina kyagikolera nabo beepanka nnyo eyo embeera Katikkiro Mayiga bw'ati bwe yakikola bwe kiteeberezebwa ebyo byatugambibwa nga bavudde eno naye babanonaawo nga Sseggona minisita wa Kabaka ne Peter Mayiga yali minisita nga babyamawulire nga Sseggona yamyuka Mayiga nga Nambooze ye mukozi ku radio CBS
yayinako program baali bagiyita katwejjukanye gye baali mukolo lw'esande lwe babakwata era ne babula naye twateekawo pressure ndi omu ku bantu abamountinga pressure otera okumbuuza mbw entalo sewanda jinga tozivaamu entalo nziruddemu olwanya entalo era ebyo donke waako oyo tumukulembera nnyo kati nambooza okugjayo ebigambo ebyo okukiteeka ku Mayiga yayagadde kulaga kinsi gwe kennyini gwogambye nti Mayiga yamugoba ku CBS anti yayagadde kulaga kinsi kubanga eyo filosofa yiyo kubanga nambooza ayinza okuba nga yayogeredde mu bantu nga tebategeera bye yayogedde nebaga nti nambooza naawe tewabitegedde nze yinza okuba nga nabitegedde naye omulabi waffe ayinza okuba nga teyabitegedde lwaki gwe tomunnyonnyola mulabiwo ate nza nti kyazizza ggwe munnyonnyola ekyo kiraga ki oyagala kunkubya mbooko ate ani anakuba Ssebo Katikkiro Mayiga kati akuumwa magye aga UPDF ag'eggwanga lino aga Uganda wano ye Katikkiro asoose mu Bwakabaka bwa Buganda okukuumwa amagye aga UPDF otandika okumusamwasamwako n'omuleetako wolokosowo ebimu bitunyiga ne tusirikira eyo ne tubiraba Namboozi lwaki abyogedde kati nga teyabyogera kuva dda gulakuba wabiwulidde kati ebigambo ebyo bannambooze babyogera baakava mu kkomera nga ne Mayiga tannafuuka Katikkiro nti munnaffe alabika yatulyamu olugwe butereevu era bo ne bagamba nti oyo ye munnaffe obwedda asoma mawulire nga ffe tuli eno tuli ku kibuuko Nambooze yabyogera ye Sseggona teyabyogera yasirika nene Sseggona bamuwewenyula okusinziira ku information yo yadde asowottose ekitegeeza bayinza okuba nga bamuteekako bbulooka wansi naye nooza Katonda n'amutaasa amaka n'agawona manyi bana abasajja balina ebintu ebyo balina agasajja gaabwe gali agalala baŋŋambye ennaku zino gayongeramu ebikolobero gabadde gabikola bakazi bokka naye naawe bakusodoma kati bakusodoma naye oli bakusibangako busibi kibulooka kyo wansi n'otuuyana n'owulira akazito bagenda okuzzeekanga nawulira agamba bantaddeko bulooka simanya biki bw'oba tonuuse Katonda aba akuyambye kuba ate bwonuuka oba onaddamu okukola mikolo ki olwo mukyalawo nga bamutwala nga mwanyinaze agamba nti munange noonyezaayo ekisajja ekirala kiyambeko wano mu mbeera olwo ng'otandika kukkiriza nga aliwo omuwi w'amagezi owa Pulezidenti Museveni yafa yayinanga omukyala naye nga kifaananyi nga driver we yate yali yabojja enswa naye ngeno mukyala wa mukulu ku mikolo naye ng'emikolo dureva yagikola ate n'omukulu ng'amanyi naye ng'onaagamba ki bakuzaalira n'abaana awakaawo nakkiriza bamukolemu emikolo ate ogenda kukola kigwe ogenda kuliisa ki nga tolina mannyo oliisaliiso mberenge bazikuwadde tojja kuzirya omiramire Nambooze lwaki afunvubidde ku nsonga eyo Nambooze taabe na mikwano mpuuga yamwogerera omuntu akola ekibi akwerabiza Katonda Nambooze ojja kumusaasira nti ye waali mu mbeera gy'alimu olwakuba ffenna ffe abamu twekomako bwekome nze radio ya Buganda eyo CBS ye yangobya mu State House yes radio ya Buganda yagobya etya Minisita Basoga Nsado ono yafa ye yali minisita w'ebyamawulire Peter Sematimba bw'ava ku ssanyu nadda ku CBS ne bamuleeta okutandika radio ya Buganda CBS okusooka baali bajagala giyita Buganda Broadcasting Services ne bakigaana eri erinnya ne bagifuula Central Broadcasting Service yamala kumpi mwaka mulamba nga tegulangawo kati baleeta ebyuma boosters nga tulina ziwanika ku mulongooti ekkololo gwe gwaliyo ne basaba olukusa baziwanike ku mulongooti ekkololo nga minisita yalugaba Basoga Nsado mu biseera ebyo ne babamma olukusa oluwanika ebyuma byabwe ku mulongooti wa gwekkololo ne beegayirira paka lwe bakkiriza nti kirabika kikoze eki kiganye ne bafuna kampuni y'Abajamani GTZ nekkiriza okubazimbira omulongooti ogwabwe e Buziga ne basaba olukusa ewa minisita n'agaana minisita lwaki yalina empiga nnene bwetyo Buganda olwo yali etandise okufalling apart ne Museveni nga tulina bitubanja kubajjukira twali tumaze Ssemateeka
nga tetufunye federo ekyo nga kitukosezza kati ng'obusungu bwe tulina bungi era tumobilizinga ne Ssemwogerere bwe yali aze yajja n'Emmengo mu 96 bamuwa obuki obuwagizi ne balyoka bakuba akafaananyi ndi Ssemwogerere aleese Obote ku mugongo akomyawo Obote e Buganda ne batiisa bannaffe abeeyo mu byalo kati ndowooza ne batya nti Buganda bwe tunaagiwa rediyo egenda kukozesa eyo tudemobilize minisita n'agaana Peter Sematimba n'atukunga ndi omu ku be yakunga ne tussaawo okwekalakaasa kuula amalungi kafungula nkete nga tusaba gavumenti bw'eba etumye omulongooti guli ogw'ekkololo okussaako ebyuma byaffe etukkirize bazimbe ogwaffe Museveni Mbudo bwe yali akyatya nga tanafuna bino byakuba abantu kati ebyembooko ng'era akatengo kamubaamu nga bwemwekalakasaamu katono bwe muti ng'akola ebyo nga si kati nti beekalakaasizza mutwale amagye gabakube ebyo tabikola era bwe twekalakaasa bulungi nnyo minisita n'abayita n'abagamba temukuma muliro mu bantu kambakkirize muzimbe omulongooti ogwammwe ebuziga omulongooti gwabwe kati ffe abaali beetabye mu kwekalakaasa ate kuba ffe twali ba State House ate nga tuli Baganda kati bali ne batugamba tugende Mmengo etuwe emirimu wekalakasiza mu State House wekalakasiza luddawo Mmengo wajje Mmengo kati ab'amawulire mmwe ab'olugamba abo ba Moses ne kamera zaabwe ne babizaayo eri ne bakulengera nga okutte ebipande otabuse ndi omu ku bakunza abantu Sebembwa ne bagigoba ku mulimu ani agoba olwo nali olonkola na Mary yakyambadde ngene mudde Mmengo ebawe emirimu bwe tutyo Amelia yennyini kitangere mukazi we bwe tutyo yagoberawo enkeera bwe tutyo bwe tugobwa kati ntudda ku CBS nga tujikubako masimu tuli bakubiba amasimu kati obuzibu obw'amaanyi bwe buva ye referendum ya 2000 fe twali ba boycott tetukkiriza kugenda mu referendum eddembe ly'ebibiina by'obufuzi terijja kubwako kaki kalulu ne tugamba nti tujja kubeera ku polling centers tutunule buli anajja okuba akalulu mumuyisemu enswanyu tujja kumwogera tetwalina maanyi gabakuba nswanyu mutunulye butunulizi omwogere Medi Nsereko Ssebuliba najja kuba yali abeera maganjo tulondera ku kkanisa nze ndi ku kkanisa waggulu bwe nti n'eriiso lyange najja ne mugamba ni Medi nkulabye n'akuba akalulu ka referendum n'amala n'addayo olw'eggulo olwateekako pulogulaamu yabukkiriza obagaana nga Mulindwa Muwonge naye baali bamodaleeta essimu olwagikwata nti nze nali nambeemu Sebo this is Sewandagi reporting abakubye akalulu oyo nnyini akutudde ku ddyo Medi Nsereko Ssebuliba mulabye n'agange omusajja nga wamuteekako ekifuba nanteekako ekifuba Ssebo Medi Ssebuliba era pulogulaamu eyo nasembayo gikubamu essimu nga Mulindwa Muwonge akyakola ku CBS olwavaako beppaba ne bagoba nogikyalako najjagezaako gikyalako emirundi 2 Daudi Ziwa yandeetako okugikyalako n'omulala bamuyita Mumalu Mufumba nga Medi Nsereko ali mu liivu ng'ali mu liivu ne bagamba nti katulete Sewandagi abeeko byayogera mba naakatuuka ku CBS saawa eno nga ze n'omuzindaalo gwe ng'alina n'omugenyi we gwe bakuwanze dda era ne bangoba olwo n'ensigaza pulogulaamu yali yabwakedde mpulira ku makya nga gyokubamu essimu yali ne Peter Sematimba tuwangulanga biki ebyo yali ya Peter Sematimba naye nayo Peter Sematimba lwe yava ku CBS ne bateekamu Abukawenje oyo Sebbuto gwolaba gwe bagingobamu ng'ate ab'Emmengo bakulwanyisa kati ne baddamu ne tufuna pulogulaamu endala nga tutandise BBS nga bagiyita Namukwakula twagiberangako Namukuba byasi ng'eriku twalinga tulaga obutali bwenkanya Uganda bwekola ku Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga yakeera ku makya n'alagira Sewandagi tadda mu pulogulaamu eyo naye ng'ate kunze pulogulaamu kwetambulira ne Mukuba byasi ne bagamba tekisoboka kye baakola kwe kugijjawo pulogulaamu ne batta pulogulaamu 2 walingawo enyumba enkadde kuba twabeerangawo ffe ne tuvaawo
ne kuddako Alubato n'akuba ennyimba enkadde paka saawa emu ey'akawungeezi ffe nga tuva 10 paka 12 kati Alubato n'akuba okuva 12 paka emu zombi n'azijjawo ne bateekawo ekipulogulaamu kirabo bakiyita kyamuka mu ddiiro lyo kino ekyatukubiranga music mu biseera bya covid naye ne music byemukubamu tebitunyumira ekyaliwo tebina na kyebyongera bwe kiri kyamuka mu ddiiro lyo ekyaliwo bwe kiri naye ne music byekikuba tebina kyebigatta ku Buganda genda mu maaso mpulira kaakati nze nange singa mbadde ndi mu level eri ya Nambooze mu busungu obwo naali badde nina ensonga gy'ofulumya lwaki nsobola okwanukula Katikkiro Charles Peter Mayiga bingi nnyo ebikolebwa Katikkiro nga tubiwakanya bingi nnyo Katikkiro byakola nga si bya nnono ngera teyandisaanye kubikola nga ye nga tumanyi nti ebikola Kabaka Ssaabasajja bamuwulidde yavuddeyo n'agamba Kabaka taba na musigire era yeerondera Katikkiro we olowooza aba ategeeza ki Katikkiro nti yali yeefuula manyi mwe bakwezi temuli Baganda mutwesibako wagambye weddira ki nze ndi Muganda n'okusinga weddira ki nze neddira Nnyonyi Nyange mutwesibako nze ndi Muganda ennyindo yo nga si yaffe ati mweza ababi ng'olina enayabwe ensongovu mu Buganda mulimu ababi n'abalungi bakuba amatu go si gaabwe galinga ga Moses obwo bwa Moses bwe bugisu obutu bwa Moses bwe bugisu naye gana amatu gaffe maganda agagusigaabwe kuba gali agaabwe gagiramu bwe gati ne gatunula gati gaba gakenga mpewo gaba galaba empewo gagikwata eva eno nedda eno ne gagijja eno ne gagissa eri kati naawe wandibadde olina obusungu bwe butyo singa kibadde kyekiseera kyekimu era Nambooze naali mujustifyinze ku biki byandibadde ayogedde nange naali badde nsobola okubyogera naddala nga oliflectinga nti twatambulako noono mu mbeera eri lwaki abantu bakolawe batyo ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Buganda yafuuka irrelevant mu byobufuzi bya Uganda era mwami Peter Mayiga ajja mu bukulembeze mu 2013 okulonda kwa 2016 kwe kulonda kwokwo kwali kubaddewo mu byafaayo bya Uganda emabega nga Buganda si irrelevant busoluli Buganda yabeeranga factor ogenda kutuwa kifa aba Buganda kituufu kiki kyoteeka e Buganda tukwagire kati ensonga za Buganda tezikyali ensonga ensonga ettano semasonga Nambooze zibatugamba nga zibagenda okulwanya mu Parliament zaafuuka za Katikkiro Charles Peter Mayiga yekka bwoku lwaki Katikkiro yakyuka nnyo n'atuuka okugoba abantu abaali bakuumye ekifaananyi kya Buganda Emmengo yayagala okulaga nti abo baali beerimbika mu kukikuuma naye nga si bakikuuma naye nakugamba nti okumanya obungi bw'amagi Ssekoko kwetudde emala kusitukawo ebintu Katikkiro Charles Peter Mayiga ebirungi n'ebibi byakoledde Buganda ajja kumala kuzzaayo ddamula tubisengejje tubiteeke kantu kaffe kali okyakajjukira kakamutambuza bwe bigwa ku ddyo awo ajja kubanga akoze birungi byerere bwe birigwa ku kkono eno awo tumuyiseemu eggaali muli beetefutefu omuyisaamu eggaali ffe tetulina kisa ku muntu yenna era okuyisaamu obuyisa eggaali tetukifuna mu buzibu kasitaana aba ng'ebibi bisinga ebirungi byakoze naye nga mmwe bamukuba victimu aba Katikkiro aliwo tetukyasobola kwegazanyiza Mmengo tetukyasobola kubaako kye twogera twasirika naye byonna tulina bitunula butunulizi kaakati olwo munaakola mutya okugenda mu bukulembeze nga rediyo yammwe ey'obujjajja tebawadde mukisa kweyogerako gino emikutu gyokka ginaamala gimuliko egyaffe gye tubawa ekwezi gweokimanyi nti bwe mbeera ku mukutu guno mpulirwa abantu bangi nnyo n'abali mu Amerika ng'ate ku CBS abampulira bayita mu katundu wano bwe wati mu Central Region mokka waliwo na kitundu gye baagigaana emityana baateekayo kalediyo kabe bakayita Mbabule ekiboga gundi yateekayo emityana waliwo akalediyo simanyi bakayitaani kansiime Sebutuulo esembabule eriyo lediyo bagitamba ekamboona esembabule eriyo Mbabule ekiboga eriyo lediyo ya Nankabirwa emukono bateekayo buli wamu bagenda bagisalako ebe nga akatundu keweereza katono kituluma kubanga lediyo yaffe
ate nga twali badde tusobola okubeera ku nsonga zino nyingi ku nsonga zetwogerako ziruma Buganda era zongera ku Buganda si zaffe ng'abantu tetuzifunamu naye ekiruma kwe kuba nti ate Buganda gye tulwanirira tetukkiriza kuyita ku muzindaalo gwayo kugirwanirira. Olowooza President Museveni teyayingira mu Buganda ng'ayita mu Peter Mayiga okulemesa abasajja Abaganda enjasa bigunga mmwe kwezi lwaki tondeka n'endi emmere y'enkya ate anaagenda okutta kwezi eyo tontwalayo ndeka ndi emmere y'enkya. Ekitegeeza Buganda bagiwamba eri mu buwambe. Mwami Museveni yagikwata bwati n'agizingako n'agiteeka mu wardrobe ye n'agisibiramu n'ebisumuluzo n'abiteeka wano mu kkooti yabyambala mu bulago atambula nabyo ng'ayita mu Katikkiro. Ate Buganda kati oyinza kuyita mu kabaka akola ebyobufuzi ekisumuluzo yakyambala mu bulago kuba bw'okiteeka mu kkooti bw'ogijjamu bwoti n'ogiwanika wali okirekawo awo naye yakyambala mu bulago kiringanga mudaali gwa Mukatuliki ne bw'ayingira mu kabuyonjo ayingira nakyo naye nga yagiggalira mu wardrobe ye n'asiba kati ensonga lwaki twagala Kyagulanyi ono aggulewo wardrobe ye yajje mu Buganda yaffe agituddize. Katikkiro lwaki yatuuka ku mbeera eyo yanyigirizibwa ndawuliranga nnyo avuma President Museveni lwakubiri puroguramu eyo yavuma nga president kiki yatuuka ku nzikiriziganya naye eyo puroguramu bw'ogimujjukiza ayinza okugyegaana era n'akugamba nti yayogera mu puroguramu eyo teyaliye nzira mwewuliranga n'amatu gange naye teyaliye era nga tujagala nnyo nga tugiriira wawuliranga ddoboozi wawuliranga muntu mulala teyali Mayiga ono oli gwe wawulira ali Mayiga minisita w'ebyamawulire e Mengo ono aliwo Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda alina Ddamula owulidde taata Buganda eragawa Buganda abagikuuma tebasabanga mpeera nakugambye obo teyatukolako effujjo n'atukolera fitina n'atukolako ebikolwa bya buli ngeri ne tumukolimira n'agaana okufa naye ekiseera kyatuuka n'afa mwakolima n'okolima n'agaana okufa naye era nafa twamukolimira n'agaana okufa naye era yafa yamala n'afa. Kati okukolima kwa Nambooze eri Katikkiro okuwagira Nambooze akolime muweereza Nnyondo ave mukolima akube n'Ennyondo tewalaba nsinga adduka ng'agamba nti baaba mpa ku Nnyondo baaba awo nga mmuwe Nnyondo ng'akuba ku mutwe akube kasitaba n'ensonga ye mukubya ne bwemba ensonga enkubya nkuba naye nkulaba ng'omusajja ow'ettabbu ennyo bakugoba batya Emmengo ng'olabika oli musajja wa ffujjo naye ne bakugoba Emmengo abasajja nga tokyalinya Mmengo. Olutalo lwange ne Katikkiro Mayiga bamulonda 2013 n'akola speech ennungi ennyo nengipublishinga ku kisenge kyange ekya Facebook okumala ennaku 10 kuba yali mpanvu nengisalamu ebitundu 10 nenginnyonnyolera okumala ennaku 10 2014 nemutandikako okumuwuuba kitange ne mukazi we nentuuka 2020 omukulu w'ekika ky'enseenene bwe yafa Kalibbala ne bateekako Kalibbala jjajjange n'ampita ow'enseenene ab'enseenene nga bataddeko Kalibbala omuto ng'okufa kwa Kalibbala omukulu bulabika bwali bugugulano wakati wa Kalibbala ne Katikkiro we ow'ekika ky'enseenene n'abantu abo byalimu ebyo bwe bityo then goba Katikkiro tomugoba kati yali ogoba Katikkiro n'akola ki n'afa ne bateekako Kalibbala omuki omuto nga talina buyinza bugoba ki Katikkiro. Jjajjange n'ampita n'ambuuza ekibuuzo eki olowooza Katikkiro w'ekika ky'enseenene oyo agenda kumala emyaka emeka nga ye Katikkiro w'ekika ky'enseenene? Ne muddamu ne mugamba nti agenda kubeera Katikkiro w'ekika ky'enseenene okutuuka Kalibbala ono lwaliweza emyaka egyeyatulira n'asobola okulonda Katikkiro omupya omulala. N'aŋŋamba nti Kalibbala alina emyaka egyeyatulira giri emeka? Nti 10 n'egi. Nti
nti abaali balwanyisa Katikkiro oyo agende singa baguminkiriza yali mazeeko emyaka 14 egyo kati gyagenda okumala nga ye Katikkiro wa Kalibbala. Ne mugamba nti nedda, myaka nga 5-6 osanga yali badde agenze. Bye twaddako okwogera awo siyinza bibuuli ababuliriza abo, naye nagenda okufuluma awo nga sobola kuddamu kwasamiza kamwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, nga maze okutegeera nti Buganda nene okusinga Katikkiro Mayiga. Era nga maze okutegeera nti Katikkiro Mayiga siye Katikkiro asoose okuba Katikkiro wa Buganda, era siye Katikkiro ajja okusembayo okuba Katikkiro waki wa Buganda. Nga maze okutegeera nti Katikkiro Mayiga bw'abanga yakutte ejjiraasi Buganda bw'omukuba engwala n'agwa, ejjiraasi esingo eyonooneka nnyo okusinga ate ye, kuba yo bwe yatika teddawo, ate ye anuubuka bunuubusi. Ebigambo nebyo mbyogera mu Luganda. Njagala mugezi yaba abikola ki? Abitegeera. Bw'abanga Katikkiro Mayiga we tuli ayina eggiraasi yaffe Buganda bweti, n'akunyiiza n'ogamba nti kamukuba engwala naye ng'atambulira ku fulowe eriko amayinja ago, eno eggiraasi gy'oba okoze eki? Gy'oba oyasizza. Yo tejja kuddawo, ate nga yajja kunuubuka bunuubusi, asitukaddemu akole ki? Atambule. Kati oba ofunye eggiraasi era nafubutukaawo mukama wange ng'okkakkanye nga nsiizinze faya, era kati ebisinga obungi mbiraba bulabi mukama oli nentunula bwe nti wabula nvaayo nempabula ku byennono ng'abaana bwe baaviirayo kubanja Kabaka, abaana bwe baviirayo okwogera ebyo. Kabaka ng'abantu abalala bonna alwala era afa, naye bo Abaganda bagamba nti Kabaka waabwe talwala, abeera ku kisituliro. Buli owulira nti Kabaka ali ku kisituliro aba mulwadde, era Kabaka okufaanana n'abantu abalala afa. Naye Kabaka w'Abaganda, Abaganda bagamba nti Kabaka tafa, ajja mukono mu ngabo oba omuliro guzikira. Kyekisinga okuba ekyangu nti omuliro gwa Kabaka gwakoze, omuliro ekyoto kyakoze, ekyoto kyekizikira, ye Kabaka takola ki? Ye tafa. Naye ebyo tebitegeeza nti Kabaka tafudde. So tekwa okumanya nti Kabaka Muwenda Mutebi awangadde nnyo okusinziira ku bakabaka abalala, era naye ng'omuntu mulamu alwala, era naye ng'omuntu mulamu ekyoto kijja kuzikira. Twagala tetwagala, kyekiri kye ŋŋambye nti Obote yatukola ebikolobero, n'atujolonga, n'atutyoboola, n'atunafuya, n'okwewaana ne yeewaana. Alina bwe yagamba nti Buganda bwe banga yali nnyonyi yali ebuuka nagitemako ebiwaawaatiro, n'atuuka n'agamba nti Buganda gwali musota yagutemako omutwe, mbu ogutemako omutwe gusigala wegingi, naye ng'omutwe bagukoze eki? Ne tukolima bambi. Obote n'agaana okufa, naye yamala n'afa. Naye yamala n'akola ki? Ne baagala n'omuyisa eruweero, nebaza Alhaji Nadduli n'agamba nti tajja kuyita Luweero, ne bamuyisa eri. Naye Lwina kikugamba Obote ye yatukola ebikolobero nga w'amaanyi, nga tayogerwako, nga tagambwako. Bw'otuuka Akokolo ku malaalo ga Obote we baamuziika, n'emmese ensolima tegasulamu, naye Obote waasula. Naye nakugamba nti mu kiseera ekituufu tujja kugenda Akokolo tuziikuleyo Obote oyo kwezi. Obote tujja kumuziikula Akokolo, tumuleete wano ku Palamenti ya Uganda, omulamuzi Sewanda gy'atule sayidi eri, bamuwozese nga lawyer Kwezi oba Moses nga yamuwolereza, nga waliwo defense lawyers ne ba prosecution lawyers, tumusalire omusango ogw'ebyo tukolako mu myaka gy'enkaaga, tumuwanike Kalaba. Naye ngenda musalira bwe ndibanga nze tudde mu ntebe y'obulamuzi bwenti, ngenda musalira musango gwa kuzimba mwaliro bamwoke. Ntumye Fuso ye, ntumye magulu 10 y'enku bagende bazisale mu kibira Budongo Forest, njagala zive na wala bazireeta awo ku Parliament, bamuzimbire omwaliro nga gulinga kalina eyo, batuuze eri waggulu Obote eno omwana ateekemu akaliro. Niyo Obote yakola ki? Kwezi olabye nkugambye toli Muganda no.
njagala obyogere Obote yakola ki nkugambye toli muganda nowakana Obote nga abantu babawadde ensi yaabwe bamuwadde neggulo nabyogedde babawadde obuyinza babatuuza wateeka okutuula Obote najja ensi n'agikuba n'agisaanyaawo abakuwadde obuyinza n'obatta neweewaana n'okwewaana mu matemyeko ebiwawaatyo n'obayita emisota waliwo ekibi ekisinga ekyo omuntu eyawamba obwetwaze bw'eggwanga Moze twefuga mu 1962 mu 66 n'awamba obwetwaze bwaffe okuva olwo ne gye buli eno tufugwa mundu atufuga kati alina mundu alina amaanyi g'emundu yakulembera eggwanga lino njagala osiibule tugende onyiiziza n'okunyiiza nsonyiwa bwe mba nkunyiizizza toyinza kuleeta nsonga z'Obote oyo no njagala omukoleko puroguramu nnamba Obote era lunodda wano njagala tutandikire Obote gye yatandikira Kenya engeri gye yayingira National Congress gye yadda mu UPC n'okutwala obuyinza ne bye yatukola ne bye yabakola byonna ate kati badde ngamba tobimanyi alaba ayinza okuba nga tabimanyi tobuulira nze wabula obuulira alaba Mukama babeere mbadde ne mukulu Siwandagi enetera kubeera mboozi wakati wange ne mukulu Kwezi that's why ebiseera ebisinga obungi bimala nga mutunuulidde singa mba nyumya nammwe naalibadde nga ntunuulira mmwe nimbimala ntunuuliddeyo kubeba mboozi wakati wange kati mwe nga muwuliriza emboozi wakati wange ne mukulu Kwezi naye emboozi eno gye twogera ffe ng'abasajja bakulu mu aba generation Z bano ba Moses mulina kujjamu ebyo bibagasa musobola okubaamu kasasiro kituufu ku nnyama kubaako eggumba teriyo nte talina ggumba ate teriyo nte talina masavu ne bebankapa okwenkanawa era mubaamu akatundu wali ku nnuuni awo wabaawo kati bw'oba tolya masavu gajjeeko bw'oba tolya magumba galeke eriyo abaagala magumba nze ngula mbiriizi n'eri ayagala ekisambi nze ennyama y'ekisambi sigiri ago bagayita makuumuule musajja omuganda tagula nyama ya kisambi musajja omuganda n'ogula ennyama ekisambi n'ogenda ku buca n'ogamba oli ntemera ku kisambi awo n'otwalira mukyala weeka nedda ssebo omusajja omuganda talya nyama nsiike alya kibumba ennyama alya mbirizi alya kafumito alya nkwakwa kale ebyamukulu Siwandagi tebigwa malojja mbagaliza ekiseera ekirungi nange mbebaza okutuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala